gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba kubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti pills ezijjanjaba infections ez'enjawulo. Nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 758484 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Boss Galabi Mugobi gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwende zingoberera akozesa biki alina ekivere tukiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 M28. Nze nga bwe nakugamba nkugambye mukulaba kwange nagaya ayabasiba ajja kuba nogamba nti they are political prisoners. Era yadde bavudde mu kooti bavudde mu politically kyovoola babagamba tebagenze we bateekwa kugenda. Etegedde teri muntu nga musajja mukulu ng'alina amakaage n'ava mu gundi mukomera nga ne mukazi we wakawe waali n'aba nga si wagenze. Olaba tuva mu lugendo nogaaka nsooke ntuuka eka njoke embasala. Bw'obanga ffe abaagala nnyo bamaama baffe ne bwe ovudde ku lugendo oyitayo buyisi noddewo. Naye kaakati kasooka bava baabataddi Mande olwaliro kati nnaku mmeka? Nnaku 4 3 oba 3 ziyita 3 mu 3 zino tebaliiwo mwe bateekwa okubeera publicly bulungi nti weebali. Ekiwulidde ekyo kitegeeza era lwe luvuuvuma abantu bagamba nti okusinziira bukwakkulizo era olyawo kakati obukwakkulizo obwo bwe bugaana eno nuupu gye munenya. Nze saagala nuupu muginenye. Owulidde nuupu tebaginenya kubanga manyiiko for example omuntu gwe baali baagala getting involved mu negotiations zaabwe mumanyi nyina n'obujulizi nsobola n'okulagako statement eyakogira naye yebwe n'apima ebintu bibiri n'akola ki n'agamba nga kyetaagisa ate kugenda mu state office presence office oba otherwise n'akirekaawo n'aplayinga paati ye nga tazze kugenda mu state house nga tagenze. So Imam Kasozi, yes, there is a pertinent question. Yes, people are asking were there negotiations to release Segirinya and Sewanyana? Okusinza ati kooti gye yatambudde n'ebyabaddewo byonna ndowooza
Welcome to yet another edition of Kasuku Live. This week tugenda kuba tugamba Happy New Year. Right. Mbadde sikulabanga bukyanga omwaka gutandika. Okakasa. Imam oni muzibu ofuna ku simu. Era nagamba nti waliwo olumwe yajjawo nanga Kasuku Imam omufuna otya twali ku NTV yawo ali mivule nangamba nti nefe Imam tuwashe ne mugamba sijja kubira Imam wano nja kuswala nyammu kubira aleme kunkwata mu mutima we nagamba kuba bali bangamba oyo musajja wo gwe tasobola butakola ki ali mivule namukwata lwaki yagamba samu ndoza yawamala n'omufuna naye kati okuva olwo tetwogeranga okuva olwo twasemba okukola ndowooza yali November. I think it was November. tekakasa Wallahi lwe twali eri ku ssomero eri I think it was November. kandi November kana Wali okomyewo okuva emeka. Yes, wali okomyewo okuva emeka. ate Makka navayo mu December. Then twasemba kukola December. Kandi bwe lwasemba okukola ntegere nti onimbye ombuzaabuziza Teeka mwawo olabe. manyi ati ebyange mbitereka naye nga Happy New Year. Happy New Year. Kasuku Abasemba bagamba Happy New Year. 1 month ago laba yino it is 1 month ago laba yino lwe twali ku ssomero simanyi nti calculatinga 1 month kuba guno tegubala. Yeah. Twali ku ssomero wali nozo kirabye. It was, so that was 21st December. 21st December. Yeah, that well. It's 1 month and a half. But that is pretty long a time. Bambi ngola. Abantu babera bagala information. Eyachi. Banga nti Imam yasajja afa ateri antama. Eyachi. Na oli yanga nti fe Imam akolera bantu. Yasobola okwogera ngamba bano. Imam tebamutegeera bulungi nga tayagala bya musudiya. Nega Imam nkwaniriza nnyo. Yes. Abantu soko batolere salamu. Wedda okolinga wejiragira. Bannange salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muwulidde Kasuku acomplaining nze anti banga ddene obuzibu bwange bubwe. Yali babati yankoowa. Kati ate yabadde ali awo nawuliranga aneetaaga kati ngenda kutandika kumweguza nga byobwereere ndi kumpi kubirekera awo. Abantu bonna bibajjeeko nze onsaasire. Onkusaasire ki? Onsaasire. Kuki? Oleme kusasula. Lwaki? Nze ndi musajjawo. Bwotyo bwolowooza. Naye nga olunaku olwaleero Imam natayiza mutayize nankwatirwa ekisa nangamba Kasuku kale jangu. Omanyi gye nvudde. Eyo gyova wala. Wali jaamu awantu awo. Jaamu nze sikwatibwa jaamu. Jaamu ankwatira wali kyali wajja kasita ntuuka ku Northern Bypass. Ng'obeera omaze. Envuga buzi nempita wala naye nentuuka mangu. Okay. Of course ebintu bingi ebibaddewo naye leero nkunoonyeza particularly ku nsonga ya Segirinya ne Sewanyana babatadde. Kati gwe sagalaga nti in the corridors of power you have eyes and ears around power. Babatadde balirudda ndaba abantu bagamba banoonya tebabalaba. Ninago mbadde njogera naye leero nangamba nti Segirinya leero bagawa maama we Sewanyana oba yagenze mu matugga oba naye mu barelative be. Kati ekibuuzo kiri preference ye oba nawulidde mugamba nti ye bamututte wa maama we naye Sewanyana egindi eno ng'emasuulite naye bagamba bamujja bamutwala mu ddwaliro kuba badde mulwadde. Genda maaso. So kyetwagala okwogerako leero the nitty gritties of a supposed deal. I don't know if you know about it. Meeting ezatuula okulaba nti babata the silent response from Noop. Abantu bagamba Bobi Wine nga tanna postinga Noop nga teyina kyeyogera. Daily Monitor wa leero abadde alaga nga Ssenyonyi bamukozeko interview ng'agamba nti ekyokutaba baka bakyaniriza naye but they were not part of any
negotiations bo ba maintaining anti tewabeerawo nsonga waaki abantu ba negotiatinga okubawa freedom yaabwe bwe baba balina kye baakola obujulizi bujje emisango gye basinge basaavinge. Okay. Kale bismillahir rahmanir rahim. Ebibuuzo byono bingi. Okusooka soogerangako na Segirinya ndoza live mu bulamu bwange. Ne Alan twali twogedde emirundi mingi. Ate kasooka baba sigendangako mu kkomera kubalaba. Nze nagendako ne mbalabako lumu. Sigendangako mu kkomera kubalaba, sigenda mu kooti. Siri muntu wa mugenzi mu bifo ebyo. Police court komera. Siri nnyo because sometimes bw'ogendayo kirungi okugenda okulaba abantu nga babasibye. Kuba ntomanyi naawe lwe bali kusiba oyinza n'oyagala bakulabe naye bw'oba olina roolo endala z'oba oyagala maybe okuplayinga sometimes kibeera healthy okusigala behind the curtain. N'abantu abasinga obungi ekigambo kya behind the curtain bakirabanga oba either arm twisting kati oyinza okubeera nga kiri kyogedde ku basennyonyi bayinza oba balabye nga arm twisting nenze njagala kwogera nga nzirayo gye twava nayogera mu programu ya Kasuku eno yennyini ng'ate njogera mu lujja lwange no wennyini wentudde nti eyakwata ba Sewanyana yagenda okubata. Lwaki omusango gwe baali baboogerako gwonna kwegamba saagala kukozesa kigambo nti nemuziba alaba kubanga lwoga nti nemuziba alaba bamuzibe tuba tubakosa naye tuba tetegedde oba olinga ababalamu ng'abatalina magezi n'omuntu yenna ategeera yalabira ddala nti bano omusango nga bwe baali bagwogera gye bali nga bwe bagwasomera nsuubira nti si gwabwe naye experience yange gyenzudde kuba mbaddeko wano nze ndi musajja musiraamu ate ebintu by'abasiraamu mbirimu nnyo okitegedde ndabye abasiraamu nga babakwata ne babakwatira ensonga ezitaliiwo n'okubawaayiriza ne babawaayiriza nakubuuza wano njagala omuntu ajje n'obujulizi obukakasa nti abantu bano baali ba ADF nakaita ekijjanga Sheikh Abdulkarim Sentamu Hassan Ibrahim Kirya Mustafa Bahiga Muhammad Kigundu n'abalala nagamba naye buli babagira babayita baki ba ADF neti babangako ate banegotiatinga ne gavumenti ebintu emirundi ebiri bano abaali mu kukomera through amnesty ne Kigundu naye ng'aveebwera akomawo Kigundu Muhammad Kigundu omugenzi meja Kigundu ye yali bawa mama Fina yali kebweru a very bank time era negotiation ye yali yamujja bweru najja wano nakomawo nagamba njagala era lumu nali program namwogezi w'amagye ne mugamba njagala mwanegotiatinga naye leeta we mwawandiika weyagaa nti yaliwo ADF bamanyi tekiriyo naye bakikozesa nga kamafaraji nga kinga bagamba bayinza okuyita Al-Shabaab bayinza okuyita Al-Qaida kubanga mu matu g'abantu kyekitiisa ne kiwaawaza abantu amatu era oli naye alibadde afuna sympathy naawe n'agamba nti abo bayeekera mukwate babatwala abasajja abo babatwale kyobulaba ne Alani ne Sewanyana babateekako ekigambo nti baatema abantu wa e Masaka naye bakapcharinge maindi yaffe because okutema abantu kyali kintu kinene okiwulidde kugamba omuntu ne bwoba oyagala omuwolereza ogamba wa emintu abantu waliwo abaafa ekyali kintu kinene Idi Amin omulaba n'ebirungi bye byonna byakolera eggwanga okwanguya byonna okubitta bagamba kijambiya nti yatta abantu kati ng'ate abamu obujulizi buvuddeyo oluvannyuma ng'abantu bennyini bakakasa nti bano ffe twakola ki ffe twabatta ffe twabeekolerako ng'ekigendererwa
tumutamye Amini ense mutamwe era waliwo omukutu gumu waliwo debate nene ennaku zino ebaddeko ku Idi Amini abantu ne bawandika n'ebigambo ebirala bingi nnyo nze kye nabakoledde ekyangu nenkuba ekifaananyi ebitabo 2 ne mbagamba nti musooke mugende musome ebyo bijja kubayambako okukiryalinga ebintu ebimu ekitabo ekimu omutwe guliko tegulaga nti Idi Amini nekigamba nti the 40 tribes of Uganda kyawandikibwa Bob Assos. Bob Assos si yali gundi wa Amini w'omukyala gwe bayitanga Mary Senka atuuka okiwulidde yali minisita wa culture mu nebwa gundi naye ate Bob Assos yali wa Amini bayita 40 tribes of Uganda okiwulidde ekyo by Robert Assos ekyo kitabo tebakitunda kuba yakiwandiika n'agamba bakigabire bwereere era bakigaba nga amaze kufa kirimu stories mpitirivu olifuna omukisa n'okisoma ojja kwewuunya kwekiri online simabako online bakiteekako simanyi naye nze oli yakintonera nze nali mpise Bungereza oli naawulira nti ndi Bungereza n'aleeta n'akimpa n'agamba nti kino ekitabo kikugwanira mu mwaka wa 2015 mba nvudde Bungereza nzize wano mmazeewo emyaka oba nga3 omuntu omulala naye n'agula ebitabo 2 n'afuna ebitabo 2 kwati babitunda n'abiweereza ekimu nga kyange ekimu nga kya Professor Abbas Kiyimba ekiwulidde naye ekitabo ekyo byonna bano abayimbi be batya bakawalya waliwo omusajja omulaba bingi nnyo waliwo wano omuntu ne famire ye nyina okusinza ku Bob Assos aga famire ye yamutta ng'emuvunaana kuwasa mukyala mu Naggana ye yagenda mu lukwe naye nakyo bakitumaani bakiteeka ku Idi Amini Assos abantu bamuyita wa Amini Assos si wa Amini yekka Bob Assos yakola mu gavumenti zonna eza Uganda ezaaliwo ebbanga lyaliwo eya colonial government mwe yatandikira n'akola mu Yobote n'akola ne mu Amini ekiwulidde he has a good narrative oyo omu ekitabo ekyokubiri bakiyita egundi of Idi Amini bakiyita batya ekyo kiri ne mu katale wekiba kifuna mutwalo 10 gyokka si sente nnyingi n'abantu abasinga mmanyi tebakigula bagamba nti kya bbeeyi nnyo naye kyawandikibwa omumanyi ono omwami ani Muwonge alina kolomu mu New Vision Sunday Vision Muwonge ekyo bakiyita President Idi Amini a narrative of his rule ewulidde kyawandikibwa mwami Muwonge Charles William Magembe awandika alina kolomu yabyafaayo ebisinga Muwonge Charles William Magembe era gundi gyoyita forward yakyo eyagiwandiika ate John Kawange kyewuunyisa nene bw'ogisoma weewuunya Kawanga forward ya Kawanga nakyo kitabo kye nalaba kiri balanced owudde gundi yakola because as he calls it is just a narrative. Now you will get interesting facts. For example, both abantu babiri mu kuwandika kwabwe bakakasa nti omulamuzi Ben Kiwanuka Amini si yamutta. Obukakafu we buli kuba abantu abasoma document ya Mutanyi wa Idi Amini balowooza nti oli kwali awandika ku kitaawe naye mu Magembe wali ekitabo kyekyo era ndi omu ku bantu abadde bakimutundira yampako ebitabo 40 n'abantu bagamba nti kyabbeeyi n'abantu bangi bakigula. Okyayinako kopi? Nyina. Wane wakewo? Nyina. Ojja kumpaayo ekiwulidde ndagula. Nja kuwa weeri njirina wano njagiko jagenda nayo. Okiwulidde kakati actually ensigaza copies yoba zinzo basigadde nga either nga 15 oba 10. Owulidde naye ekikulu kyenjagala okulaga nti banoonya ekintu kati bwe bagamba nti bano beetaba ku bantu abalaba ebijambya by'e Masaka bwe bagamba nti gwe wali yatta kakati ebyo bwe bijjako kuba gwe si gwe gwali omusango gwabwe omukulu omusango omukulu gugenda guvaayo abaana wangaala bajja gulaba gugenda guvaayo waliwo accusation ebakolwako
egamba nti balina be bayogera nabo nga babatumye omulimu ne batagukola kati kyebabadde bakola ki kyebababonereza sometimes nakyo tekiriyo kuba abantu bangi nabo mumanyi abantu bangi babawayiriza nnyo era kyova olaba kati tuli mu state egamba naga nti ayabasiba bw'anaatuuka ajja kukola ki ajja bata beiro yaabwe g'olaba eri nnomu kesi yaabwe yaga kwefaananyirizaamu naye yaabwe yasinzeeko kuyaba Seeka Kamoga kuba ne Seeka Kamoga babasibira bwereere ne babasalira n'okugamba nti babasibira yali life sentence naye bwe baali ne bagezaako okukola apiiru ne zitatambula ne bagezaako okukola ofuna beiro ne zibeera blocked kuba mirundi 3 nze Imam Kasozi nagenda mu kooti nga ngenze kweyimirira Seeka Kamoga emirundi 3 nze ne Hajjanju nebagaana nga bigira nga biri very interesting naye twali awo nali ndi wano ngabaga nti Kamoga bamutadde anti kituufu nti kubanga Kamoga munnange nnyo mukwano gwange omala ebbanga ddene ate muganda wange tugatta ebintu bingi tugatta eddiini tugatta eggwanga lyerimu tugatta ekika kyekimu otegedde nankubira essimu kati bamuwa beiro oba babatabuti just like that yes. Kesi yaabwe mu mateeka yali badde either bakoze apiiru mu apiiru yaabwe ne bafuna beiro ne babata eyemu kesi eyokubiri yali nti prerogative of mercy nga bagirangirira nti bano president yabasonye babatadde byonna tebiriiyo twabalabulabye nga baliki nga bali bweru kati ekyo kiri banakyo kyalaloba oli awo oba bwolifuna omukisa oyinza okufuna n'oyogerako nabo kati ne fashion y'abano nayo bwetyo yabadde naye kati olw'okuba nti waliwo president eyo yaba Kamoga erimu ebibuuzo bingi kati ne bagala bakendeeze ku bibuuzo ne wabaawo ki beiro ne ssente nezikola ki nezisasulwa era ne bakola ki naye bwe bakuwa beiro teweetaaga kuteekako bwebindu ofuluma bufulumi n'otambula ati wa wiiru batambudde on their wiiru kakati byebyo byewalabye mwe kuba gogambye gokolera NTV aba NTV mwe mwaleese sitole ekiro nga Sudiri bya Ruhanga yagigenzeeko era yatudde nti buli omu wawe bamuteeka era n'okumanya nti abantu mu kkomera babaayo after midnight oba after 11 bavaayo after midnight after 11 PM kuba abamu baali bagamba nti bali babeera bali Masaka omulamuzi olaga nti tubawadde beiro bano ne babafulumizaawo babafulumiza after that time abantu ne balinda abakama baabwe mpaka bwe babagambye nti ababaze naye tebazze buli omu n'agenda wa naye kati yebeera beiro that's now my argument yange weeri abamu bajja giraba abamu temugenda giraba kubanga ennomo beiro Imam Kasozi bakuwadde beiro owulidde ofuluma bukola ki bufulumi n'ogenda owulidde naye beiro eno yabadde nga bwolaba abantu ennaku zino be bakwata ne batamanyi gye babadde abokeraga nti kumakya bankezezza ne banteeka wano Lukira Basajja bakimukola bayerukira Basajja ono omuvubuka w'eno Busoga wano gwe basuula erugazi yali ebwero gundi oyo awandiika ebigundi ebiri very strong kakati nabano kati kwe kusala bagamba nti era ebigambo byavudde ebigamba nti bagambye tebateekwa kubeera mu constituencies zaabwe for how long I don't know okiwulidde lwaki babadde tebaagala ndoza ekyo kimu kiyinza oba nakyo kigenderere nga tebaagala kufuna tutumu lyabagala bano bafune abantu bajje bangi kuba naturally baali badde bangi abantu baabwe baali badde bangi mu mirundi eki kuba nalaba ku BBS nga balaga ewa Sewanyana ng'engoma evuga ng'embuutu ekuba kati olw'okuba nti to me they are political prisoners they are not criminals to me nze Imam Kasozi they are political prisoners they are victims of circumstances they are not criminals omanyi criminal omuntu aba amutya
abantu kyebakuŋŋaanya batyo kukakasa nti bano si ba criminal bwebagaa nti oyo criminal ne bwaba criminal abamugendako bantu be bagaa nti Imam Kasozi criminal bwe bamala okunta nenvaayo mukyala wange tasobola kunziruka abaana bange tebasobola kunziruka maama wange ne taata tebasobola kukola ki naate abamu abooluganda bayinza okudduka family yo yokka immediate family oba omuntu bwe bagaa nti oyo nfe wa muntu taano we kankuwa ekifaananyi okitegeere omugenzi Sulaiman Kiguno mmanyi ebintu bino byabaawo bino bwe baamukwata ne bamusiba bwe bamala okumusiba bw'ava mu kkomera Sulaiman Kiguno yali ddaalingwa abasiraamu nnyo olw'emirimu gye yastablishinga n'abawa emirimu ne bakola ate ne bakyusa obulamu bwabwe kuba yali very clear yagamba nti nze obusiraamu mbutunuulira mu aspective bbiri waliwo obusiraamu bwe tuyita communal islam nze mwempangaalira mwensinga okubeera communal economically socially okulaba nga muli balungi ne wabawo ne spiritual bwammwe bawalimu mugende mukole ebyammwe naffe tukole ki kubanga n'omuntu bw'abanga tali bulungi spiritual economically ne spiritual ayinza okugezesebwa n'atendewalirwa naye bw'ava mu kkomera bwe bamala okumusiba n'ava mu kkomera okitegedde twali ku mukolo nze nali MC najja ku mukolo nga kwali omuntu najja nankuba akaaba nga mukulu naga nti tomwa kwogera gavumenti temwagala bajja kutulaba ki nembaga nti yaja bweti nemuwa n'ayogera neŋŋamba n'abantu nti gavumenti nze si ennondera mikwano gyange otegedde Imam Kasozi wali totidde ate nga ntyaki kati gwe bayinza obufuna ogundi gwe wafuuka mukwano gwange through this program yes ate okiraba we met just casually it was really a casual meeting nali ngobera naitwa casually noga nti nenkuwe nenga nti ebyange bizibu nabigira netandika twakola programs ziwera nolwekyo naye kakati kizibu nnyo somebody to detach me from you okiwulidde to detach me from you nebwokola ekibinga kinene njanega nti kyewakoze kibi tokiddangamu kuba ndi mukwano gw'omuntu nakugamba yoyo bw'alaba nga wakoze ensobi naga nti kyewakoze ensobi ayimirira naawe nakusaasira naye nakugamba nti kyewakoze kibi tokiddamu owulidde takukwenyakwenya takulimba so kakati Segirinya nani nze nga bwe nakugamba nkugambye mukulaba kwange nagaya ayabasiba ajja kuba nogamba nti they are political prisoners era yadde bavudde mu kooti bavudde mu politically kyova olaba bagamba tebagenze we bateekwa kugenda otegedde teri muntu nga musajja mukulu ng'alina amakaage n'ava mu gundi mukomera nga ne mukazi we wakawe waali n'aba nga si waagenze olaba tuva buvi ku lugendo nogaaka nsooke ntuuka eka njoke embasanga obanga ffe abaagala nnyo bamaama baffe ne bwe ovudde ku lugendo oyitayo buyisi noddewo naye kaakati kasooka bava babataddi Mande olwaliro kati nakumeka nako nnya 3 oba 3 ziyita 3 mu 3 zino tebaliiwo mwe bateekwa okubeera publicly bulungi nti weebali ekiwulidde ekyo kitegeeza era lwe luvuuvuma abantu bagamba nti okusinziira bukwakkulizo era olyawo kakati obukwakkulizo obwo bwe bugaana eno nuupu gye munenya nze saagala nuupu muginenye owulidde nuupu tebaginenya kubanga manyiiko for example omuntu gwe baali baagala getting involved mu negotiations zaabwe mumanyi nyina n'obujulizi nsobola n'okulagako statement eyakogira naye yebwe n'apima ebintu bibiri n'akola ki
n'agamba nga kyetaagisa ate kugenda mu presence office oba otherwise n'akirekaawo n'aplayinga paati ye nga tazze kugenda mu State House nga tagenza. So Imam Kasozi, Yes. There is a pertinent question. Yes. People are asking. Were there negotiations to release Segirinya and Sewanyana? Okusinza ati kooti gye yatambudde n'ebyabaddewo byonna ndowooza there was. Oli agamba nti it was not there aba alina kyanyisiingamu. There was. Naye okubaawo kwayo nze Imam bw'omubuuza nti ogiwagira ye. Do you support negotiation? Lwaki olw'embeera gye babadde bayitamu nga bali muki mukomera. Omuntu bw'abeera mu kkomera time etuuka n'awulira nga ayagala agende ebweru okola ki? Nja kukuwa ekifaananyi lwe baakwata abasiraamu abangi mu 98 byatambula ne baleeta amnesty ne tugamba kuki ekiwulidde kuki amnesty ne tusooka tugigaana naye ng'abantu abakulu abaalaba ebyali bitambula ebweru ku famire z'abantu bano n'ebirala abantu community kyebadde esobola okukola kwekikoze nayo ekoze eki kubanga teri akumalirawo bizibu byo olaba gwe bikulema teri mulala ajja kubikumalirawo Kasuku kuba waliwo phase yesooka basatu exactly na 1 year and a half later kati abantu babeera bagenda mu maaso ne tukkiriziganya n'abaali mu kkomera nti bannange amnesty tugikkirize naye nga tetunagikkiriza babawe draft yaayo tugirabe kiki kyemugenda okusayininga era nekibeera smuggled nekibatuukako gye bakibawa nawe ne bakismugglinga nekituuka ebweru netukitunulako netubagamba nti bajjemu kino na kino bagire bwe balemezaamu kino nga bakijjeemu era musayininge muve muki mukomera ne bavaamu. Ekirungi abakola byonna baafa dda ne naye badde kugamba nti genda obabuuze baafa dda bonna baafa dda ate enfa yeemu bafaaki baafa masasi etegedde kati therefore bave muki nasiba nempulira bave muki Imam Kasozi so waliwo omusajja yali agezaako kuŋŋamba nti abantu bano bonna kuba ye mu kuŋŋamba yega nti Kasuku olaba abasiraamu bano bonna abafa balina linki ku EDF naye reason gye yali ampa nti baali mu EDF ne bavaamu kati aba EDF be babakuba. Ekyo kya bulimba. Abantu ba EDF yakuba nabo tubamanyi yabakuba nadda ng'ekyalina amaanyi nga weeri eri live tekyalina amaanyi ennaku zino gye bagenze n'onnoonya e Congo ekyo twakimala dda naawe walayewo engagement nabo ennaku zino bucreating stories ne walabako engagement yonna gwe kyebayita philosophy ne principle abantu be bayita EDF kwe balwanda ogimanyi babagamba balwana diini kati omuntu alibeera convinced mu ekyo n'agenda okimanyi ne wabeera mu lutalo tadda mabega kuba ali ku kyaddiini tadda mabega kubanga ayagala jjana agamba bwenfiira mu kino ngenda mu jjana kati ezo sitole era zijja kwogerwa as long as zikyali shielded naye olunaku lumu bujja kuca zibeera unshielded abali baawe bagenda okujulira bebagenda okubagamba abamu batandika n'okujuza nti abali bawo nga bino byekwogerako oba byetuze tukwogerako babirabyeko batandika okuwa reference so and so Imam yayogerako bwati nolwekyo circumstances zino ez'okuba negotiatingira baveeyo isoke awulidde obuzibu obubaawo buki kagamba nti kubanga omuntu atendewalirwa nembanga temukyalina solution kubanga ebiteekwa okusabibwa n'okukolebwa ndowooza mpuuga abikoze mugundi nuupu n'ebikola naye nga tewabaawo ki kati webituuka ebbali eyo ne batuuka abantu ne batandika okukola revelations ezimu kwe kuva answers ga nti wabeewo abawogera kati okwogera kuno abantu nabo kati bakuyigamu sayansi baga nti twogere
mukaki then naye conditionalities oba conditions zebateekawo ezifuuka ennene kati zetulabako nze zendaba neŋŋamba nti buli ngeri yonna singa kati waali badde gwe kati eno si Amakindi West waali badde osanze muno singa Alani yabadde wuwe singa muno mulimu kati ekivulu nga kitambula kulwa Alani Alani yali bubi okiwulidde n'ebyo byayiseemu n'obulwadde ani Mr. Update Segirinya Muhammad Segirinya okimanyi yali ayikoze n'eddwaliro ne liggalawo wabula ye ne liggalirawo ddala the other week lwe bagamba egyali bisigaddewo n'ebintu ne babigabira awalala abasawo abaalimu abantu baali badde bagamba nti akomyewo tugenda kuddako ki ku ddwaliro lyaffe oba oli tugenda kudda ku ddwaliro lyaffe ng'ekyo kyennyini era olaba abantu bagenze naye olwa communication zakweddwa ne families zigamba abantu bannange wano mugira mukola ki muvaawo lwaki zigamba bwe zityo babantu baffe temubazza mu kkomera kuba kati kizze ku level ya family nti ffe tubeera eno nga tukuba enduulu naye abawulira obulumi be bali nga ddadi tamulaba emmere yakuyiiya abantu baffe temubazza muki mu kkomera kubanga gundi ebazzaayo gyeri bakola kukoza another accusation ne babakwata ne babazza ne baleeta naawe n'omuntu gwe gwotamanyi n'awa n'obujulizi kati nga bupya nga kwe bagenda okutandikira naye nawulirako okay byonna era tuwulira biwulire ekirungi kati gwe bembeera naawe you have been here some of the things otucorrectinga naye nawulirako awo abantu basuka ne bavaayo ko ne kuba Bobi Wine has been speaking about Segirinya and Sewanyana not as much as bano be bakuba ababulijjo be bawamba era abantu ne bavaayo waliwo bavaawo kaawo biki Bobi n'abanga postingako ng'agendako balabako biki najjamu okitegeera kati era nga gye tubeereeyo lingaga nti bano ababiri obadde ogezaako kihintingako nti balina ddiiru gye baayingira ne ba backfiringako. Is that do you have information to that effect? Accusation evidence yayo teri everybody has heard it is a public rumor. It is no longer rumor, it is a public rumor. But Imam Kasozi, for the time you have been here, you have seen governments and how they operate. Someone will want to ask, for Segirinya tumulaba, we used to see him as not, I don't want to say clown because he's an MP, but you know, like this funny guy inti beyaberanga kugundi ngakola live zao munda mu motoka yene museka ne munyumirwa. Then someone could want to ask, why of all people could they target Segirinya? Or even Alan abera nnyo mu byemizannyo. Tali as radical as you know. And ate kakati ebyo lusi bye bifuula kati accusation ze bakola ku Bashir ali radical yomu kubalina biggest ki accusation nagamba nti wano waliwo obulwadde wano muline eggwanga waliwo obulwadde obuddira abantu abaali badde bayamba eggwanga lino ne babeera soiled ekiwulidde gokkiriza nti mugisa muntu moolo okimanyi waliwo n'abagana ne Besigye moolo okiwulidde buli wabaawo political fight sezo kakati oli akola ebyo zimukolera naye Lukwago luli baavaayo nga n'obubaluwa buyitingana buliwa Genosale nga awandiika ebbaluwa nti wayogedde bubi booti sijja kuddamu kuwagira paka ng'onneetondedde kale Lukwago bwe yavaayo naabona nakyo bw'atunnyonnyola nti bannaye eyo bakiyita gundi it's not reverse psychology naye waliwo kye bayita propaganda waliwo malisi nakuganze nali mu North Court yali ki mu malisi ne sabotage ekiwulidde ng'eteesa n'obuteesa nga tugenda mu mupiira ne Lumumba etusinga amaanyi bwe tusamba kyende ejja kukola ki ejja kutuwangula kiki kyetukola mwe muteekeemu amaanyi mwe mba musooka okukola ki okuteeba mwe munaamala okuteeba omupiira gujja kuggwa tuguyiwe then tugende mu kooti
tubuuze omuntu akulembedde alwana n'ayiwa omupiira n'ayiwa omupiira kati ebyebimu ku bano kakati Lukwago bw'amala okugamba nti kakonge kaki kakukkubo kati akakonge kano tukakola ki tukajjawo tutya mu politics ebyebimu byeboogera tebibulayo naye ne Sale alina benefits yali agala owa Lukwago bw'olinoonyereza olikizuula ne Sale kubanga Sale ye musajja wa business ate Lukwago yali meeya nga meeya w'ekibuga ekifunye authority ekigenda kufuna ebintu ng'ebintu ebimu akimanyi birina kusooka kuyitira mu council okuwuliziganya naye kiri nomo kakati era bw'onoonyereza abantu abasinga si mu generation eno empya Lukwago yafunira ebizibu mu mulembe gwa Jennifer Musi bamwimpiikinga bwe batyawo ebyo byaliwo at that time wayinza okuba wewali egundi naye Lukwago yakuvayo n'agamba nti obubaluwa ate Sale si yabuwandiika naye agamba nti kyofa togabya yabuwandiika abamanyi emikono gy'abantu accusation eyo bagiteekamu naye n'abali close ne Sale nabo bajja kugamba nti waliwo kumpuliziganya naye nga mpuliziganya ono zimu benefitinga mu byabufuzi ono zimu benefitinga mu business kyenjagala omanye ku Salimu Sale Salimu Sale ye biggest power broker muli neggwanga he's the biggest power broker muli neggwanga era bw'oba oyagala okukibuuza omuntu akitegedde obulungi yona abadde akulira esente zaffe ffe aba NSSF byalugaba kubanga Sale tali ku saidi bye ne bimutuukako era yenise yakikwago nti yagamba n'atupresentingira view ye n'engeri gyagala tutambuzeemu naffe ne tutambuza mu byaffe ewulidde kati gye bigenda ovaga nti ono yamumaki esente naga nti oba ozinyimye naye tojja zibaamu ekiwulidde akawuzi gundi naye alina akawuzi ke kakati obuzibu naye difference abantu kyemuteeka okumanya ku Sale ayinza okudifaringa ne M7 mu kintu ne batambuza naye Sale tajemera kya M7 kyaba asazeewo finale asigala agwakkiririzaamu naye bwekiba kimunyize waliwo ebintu bingi bimanyikiddwa ojo onoonyeze Karuma onoonye Sale Mbabazi M7 nabiki ebyabaawo nitegedde mujje munoonyerezeeko kyova olaba nti ebintu ebintu abadde waliwo lwema twagala tubireke naye tusanga eggwanga lifunamu ki nolwekyo arrangement gye bakoze ku bagundi ne gye bakolako is abnormal kati omuntu alina sensi tetukkiriza abnormality eyo okusigala ng'ekola ki waliwo ogambye nti Bobi Wine afuddeyo ku ki omanyi lwaki afuddeyo ate mutuufu lwa nsonga bali bonna bantu batono bali kati ngono gwe baleese ejjuuzi gwe bakakuba ebigundi abo bantu batono kati abatono omuntu ow'amaanyi boteekwa okulwanirira ennyo lwa nsonga kuba bano bayina ranka yaabwe waliwo bye batabakola ngaba MP waliwo bye batabakola naye bali bano bebaga nti gwe bw'olinnye enkuyegaawo ng'otambula waliwo agiraba naye bw'olinnye bw'otomera ente bw'otomera ente tebajja ne bagisangawo nti wano batomereddewo ente kakati ye senario mwetuli kati abawulira enkozesa z'ekifaananyi ekyo si kujerega bali oba kubanyooma naye embeera bweti bwefaanana nabagamba nze noonya nnyo sapoti eri abantu okubayambako omuntu bw'aba munene tumwanguyirwa nnyo bw'eruba lwakumujjanjaba bw'oyisa akalango essente zanguwa omuntu bw'aba mutono naye nga yate ye mwetaavu ennyo okiwulidde yasinga okukaluubiriza olyaga nti Imam kyagenda okukola kituufu naye mukyo ky'okuwa emitwalo 2 n'akuwa 5 naye ku munene Kasuku
nakuwa kakadde nakwocha kakadde kati ku Kasuku bweyagala bukadde 10 bantu 10 ku muntu ali omutono gwe nkugambye bweyagala bukadde 10 wetaaga abantu 1,000 ne Imam nina ebibuzo binjagala osembayo nga nkubuuza bibiri ekisooka nga bwogambye nti tizabu nomo abanuupu bo mu kusooka bagamba I don't know if it's still their position bagamba nti tewali nsonga lwaki tujja kula because Abedi Bwanika yavayo n'aga nti tutuule n'abasajja twogere nga bwe boogambye nti political reasons ze zibakwasa abanuupu bo nga bagamba nti bebabaga nti bano batta abantu why do we have to negotiate okitegeera crime is crime let them produce evidence evidence ejje tuwoze begubasinga kive mu ddiiro the evidence has never come forward and it is not going to come forward and justice has been delayed for 1 year and a half and it will continue to be delayed mu keesi y'abano sibokka n'abalala bangi so kiri deliberate yes kati bino ebintu omanyi kati olaba abantu bafuna ennaku zino abasajja bakulu babiri bayogedde bigasimanyi babirabye akatambi kamuze Israeli Mayengo wakalabye ng'agamba ki Mayengo n'agamba yadde ayogera visa by'abayindi siri muwagizi nnyo wakwogera nnyo ku mawanga g'abantu naye kino yagambye nti Idi Amin n'amala azuukira wano oba gyali tumugamba ki yatandikidde ku Grand Imperial n'agenda ku sipiiki n'ayogera ku Sheraton nakira n'agenda wemukolera Serena International Conference Center n'asala n'agenda ku Kingdom Kampala Kingdom kati awali Shimon owuna bonna yabayise bayindi ekiwulidde n'agamba nti gunaavira wano atugamba ki naye oyo yennyini tomanyi nti yeetaba mu lutalo olwajjako Amini naye yajjanga mulwanyi Israel Mayengo naye yali mulwanyi naye kati olwaleero aga nti alabika omusajja ono kyali yakola kyalimu ku magezi kijja kya nti olwaleero bino byonna byabasi kuba yagambye nti akambi we kali kalaninga nti Grand Imperial muyindi Spicoteri muyindi Sheraton B'Amerika International Conference Center bayindi Kingdom muyindi musajja mukulu nabano lwe baali bajja yajjiramu naye nga muki era n'afuna n'obuki n'obwa minisita yaliko n'obwa minisita Israel Mayengo oekitiibwa Israel Mayengo oyo n'amala newaliwo akatambi akalala Kambeki Tabo Mbeki yali president wa South Africa naye yazze n'agamba tugende Kampala mu interministry whatever nga gye twogerera ku nsonga zaffe okuliberatinga gundi South Africa Amini ajja wetuli abaga nti South Africa mugireke n'ayogera ku Zimbabwe n'ayogera ku Mozambique n'ayogera ku Angola otegedde ono naga nti netuwulirange tetunakuwadde musajja ono tamanyi buzibu bwe tulimu naye tuba tuli eri nga message gyegamba nti president agambye temugenda nga tannabalaba bwe yajja n'abagamba naga nti ekinene kyammwe kyetuliko mmwe South Africa liberation enene eri kuki naye omulabe teteekwa kumulaga nti twagala mufaanane nga mmwe abataliiwo tumukwate Mbeki naga nti amagezi ago gaali ga kika kya waggulu okitegedde naye wali mu lukiiko ng'akimugamba teyakola ki kati nabina ebintu ebityo webifaanana nti tuli mu scenarios ne situations abantu abalinga tekisobola buli lunaku bavaayo omuntu n'akugamba ebimutuuseeko abamu ne bavaayo bambi nga bakaaba nnyo abalala they are just mistaken identity naye olw'ennecha gye babakwatamu kubanga omulembe kwetuliko n'obuyivu obuliko ne tekinologi Imam Kasozi bw'aba alina omusango osobola nti Imam Kasozi asobola okudduka n'abula n'abula ne tutamufuna nti ansa nedda kuba talina wagenda kuyita osegedde nebwobanga omutumidde abantu aba bulijjo bajja kumulaba okujjako ng'ababe be bali naye osegedde n'olwekyo tumulumbe tutya
yeetaaga okulumbisibwa drone oba tugende tumunone n'abapoliisi tugende poliisi emukole ki emukwate bulungi wenamala okumukwata amitendero giri gyonna gye twagala okumuyisaamu so gimuyisaamu CMI yani naye nga poliisi ekoze ki kuba civilian naye bannange okiwulidde kyenjagala obuuza Imam Kasozi nalabye omwana oyo gwe baayokya paasi lwakuba omanyi mu mawulire batugamba nti you need to confirm nga tonnayogera so batugamba nnyo for purposes of safeguards oteekako allegedly naye society yaffe ennaku zino yo yeerabira nti tuli b'amawulire buli lwoteekako mbu oba allegedly nga they crucify you Kasuku omwana bamwokyeza kati twadde tuli awo andi butamanya twadde tuli awo kuba omwana yasooka ye n'alabika ebifaananyi bibadde bigoing on board omwogezi w'amagye n'agamba nti babuuzizza security organs zonna zagambye si babadde bamuyina kati ate ne wavaayo akatambi akalala ku Twitter nga kalaga waliwo omukyalo oba yali ayogera na musajja boogera nti bino ebibatuukako Bobi Wine abasasula kati ne ŋŋamba kwegamba obeera oyagala opassinga judgment esembayo naye nojjukira kati kali akamawulire we kakomerawo nti allegedly kati question yeriwo Imam Kasozi twatuuka ddi ku point nti omuntu mu Uganda asobola owambibwa drone n'akubwa n'ayokyebwa n'atulugunyizibwa nga baabadde ekyo kimu oba twatuuka ddi omuntu n'awambibwa n'atulugunyizibwa aba security ne bagamba nti bo tebamanyi yabadde amuyina bo si be baali bamuyina kati njakutandika ku kiri ekigamba nti Bobi Wine abakola ki abasasula Bobi Wine ne gavumenti ani asinga essente lwaki gavumenti yo tekikola nesasula abantu bakole ekyo nga balumiriza oli eyo is just a joke naye joke eyo bagikolera mu bayala omuntu nga muyala temugezesa na mmere ne bwe bamu obutwajja kubulya afe agambe kanfe nga ndi mukufu kuba muyala owulidde naye omuntu aba mukufu ne bwoleeta nga nungi etya ajja gansijja sigenda kulya owulidde kakati ekyo kyekisookerwako ekyokubiri bino twabituukako ddamu biraba bulabi nze nyina obujulizi nti baganda baffe be bakwata mu 97 98 99 12 ebyo byonna byemulaba baabibakola kugambye emirundi n'emirundi bangi bafa bangi bino gundi okusibira omuntu mu toilet for example mwakiraba ndooza kakwenza we twakirabira oba kakwenza nakiwandikako nti oli nandeetera n'emmere endye nenze nyina mukadde wange gwe mmanyi omugenzi Haji Asman Kayindi bamusibira mu toilet for 2 days upside down okiwulidde okuleeta okoiro ogituuleko omugenzi Kirya Hassan Ibrahim Kirya yasooka okukiwaako obujulizi yafadda bamutuuza ku koiro ezegedde mu gavumenti eno 98 yali gavumenti ki okiwulidde kati abantu okubasibira mu biyumba nga babasibira mu biyumba kyali kyatandika dda okutuusa lwe bateekayo ababasiraamu ndowooza njagenda mu akayivuzi zange ezo ezitali wano nkunoonye wolijja nkulageko olabe nkulage ebbaluwa 2 zawandiikibwa emu twagiwandiikira Inspector General of Police Professor Abbas Kimba giteekawo omukono ng'egamba nti ono mwabagira bali luddawa ekyatuyambako at that time nti bwe baali banona Sheikh Abdul Karim bamunona n'emmotoka ya poliisi n'ennamba nebeera kwotere enamba ya poliisi eyo n'emmotoka z'endala ezaaliko naye nga talabika okitegedde ne banne olwedde abo babahiga ba Sulaiman Serwanga Gundi Serwanga Hamimu Serwanga bakiriya bonna nga bali eyo ebbaluwa eyo bwe twagiwandiikira Inspector General Police aliko bayali odomera at that time obasa omugeni bw'ataagiddamu okitegedde bw'ataagiddamu
2 days later ntuwandikira Human Rights Commission mukyala Ssekajja n'addamu bwaddamu kwega nti webali bamanyikiddwa webali bali mu safe house ne tuteekamu habeas corpus omuntu mumuleete oba mulamu oba mufu produce the man owulidde ne tugiteekamu ne bane batugamba nti atubaleeta ku Buganda Road babayitwala Kasese okiwulidde Magwe Ssekajja nga agenze azudde era okuva okwe kumanya nti waliwo kye bayita ki safe house naye nga tokya kyemba ku mulembe guno okiwulidde n'olwekyo abooluganda bino ebintu bikwasa ennaku kati ebyo byonna bibaayo ekyokubiri kyova kugamba nti omuntu kubanga ekikulaga obusobozi obukwata bino ebintu babirina njakuwa ekifaananyi kimu waliwo eswala emu oba yali ya zuhuri omuvubuka n'asaalira awo yasaala ffe tumaze bwe yamala okusaala n'agalamira wali ebweru ne pikipiki eri awo ne bagibba kamera nekwata negiraba ekitegedde ne tuddukira ku poliisi abapoliisi nebakunika poliisi piki bagenda nga bagiraba ne bajala ne ku luguudo nga bagivuga nenamba yayo ng'ekyaliko yabulira awo bwayisi awe bwayisi wekolaki kati ekyo kyekyandaga nti kiri kyenjagalamu kiki nti kiba kitegeeza bwe bateeka singa bwoteekamu amaanyi agasukka awo basobola okumanya we yagenda owa piki oyo we yabulira baali badde basobola okukolaki kati kyekyo kyogambye nti ne batabalaba babalaba systems ezo eziriwo ziraba kubanga kamera ya poliisi eya security teringa yange yan'okumuzikiti ey'okumuzikiti eri mu vicinity yawa y'omuzikiti kuba yo terina gyeri connected to zino zo ziraba okusingawo sikulaba because they are interconnected nti eno bweta wekoma eno yes they are interconnected era mu ruumu eri gye babeera gye bali kugundiruza banga bali natete gye ziri gundi yazo bino byonna baba bikola ki naye obuzibu n'oba omala okubizuula gwe tolina okuba konvinsinga bakuyambeko otuuke ku ekyo ofuzuule ekintu kyoyagala kizibu kuba kati obubbi bugenze wala kuba olwaleero simanyi kituufu kyakyo naye nkirabyeko ng'ennamba y'emmotoka eyo giraba ne basibako ennamba y'emmotoka endala eri neesigala munda balina sitiika nga yeeyo yennyini olaba yeyo bajja kutuusawo byonna byogera so kakati obuzibu obulwadde obuli wano nti bali abakugamba nti tetulabye kuba abantu bangi abalala bagaye tebabalabye ate ne bagamba nti be babalina owulidde bagenda okubbulukuka nga babbulukidde mu bitongole ebyo kyova babiteeka they are just loosely connected naye nga papasi erimu is to ensure nti wabaawo bye babikkira n'olwekyo bino byonna bivudde gye tuvudde nti keesi y'abaani Segirinya and Sewanyana yadde eriko beiro mu magezi gange nze Imam Kasozi is a political case owulidde politics oyo yali alimu ki Katonda akimanyi ekyokubiri kati bino byonna bye bakuliriza n'opu tebafuddeeko tekoze ki because they want to create another rift abagamba nti ate Mpuuga yabaddemu nnyo yes bali bayimupi ate liida waabwe yes bw'atakola ekyo aba takoze mulimu gwe okiwulidde I have issues ne state tesobola kukwata musiraamu gwe mmanyi ng'ali mu jurisdiction yange ne baŋŋa nti ayina waali ne ŋŋamba nti sijja kgenda kwogera nga baagala twogere I will talk what I talk kyekiri critical naye olw'embeera mwe tuwangayidde egamba nti abantu bonna olw'okuba balowooza nti yalaba basobola okumugula alowooza buli muntu bamukola ki bamubulayibinga ate ekyo nakyo kigenderere kuba bwe bakireeta bwe batyo batiise abamu abaali badde beetaba mu nsonga zino okitegedde it is a big risk kati tuli mu situation eyakugezesebwa okitegedde so n'olwekyo njagala kati mukirabe buli omu gwe ekirabe nga bw'okiraba naye kakasa nti kiri ku gundi kubanga singa tekyabadde ekyo bano baali badde batuukira buka waabwe okiwulidde tu ebirala bingi tebijja kuvaayo
kubanga bwe negotiations buli lwezibamu kyetuyita negotiations fe aba conflict resolution n'ebirala wabaawo information gyogamba nga mwe bwemina y'amawulire nti soosio tokola ki kuba bwogiririzinga enkera teri agenda kudde okukolaki omulimu nga gufudde. So negotiations will always be there. Gwe temukimanyi nti America enegotiatinga ne Russia de baba balwana mu lutalo lwennyini eriyowo wabaawo negotiations nga zikyagenda mu maaso ne basigala nga boogera baga nti tugere bwetti n'enkwe kubanga byo nga baga nti Nabbi Salama yatugamba nti olutalo nkwe kati ate bw'otakkiriza nti nkwe ebintu bingi bijja kukulemerera okukola ki nakuwako ekifaananyi kimu nti twafuna obuzibu n'abantu ku ttaka bwe tufuna nabo obuzibu tulu yaabwe ennene yagamba nti Imam Kasozi taagala gavumenti kati keesi ye tugitambuze ekeesi eno tugitambuze tugitwale mu president's office tajja kugendayo oba president's office oba state house wali eyo beewuunya nnyo genda tuuka wali nga wendi kuba kye nali nwanirira haki yange ekiwedde era ne turaisinga issues bwe twamala twaddayo era bali ne bajja ne bapima nga argument bali gye baali bawa nti ettaka lino lyetwogerako yono wa mu constituency endala ffe tuli mu constituency endala ne batamanya nti oyinza okusanga ettaka nga liri mu district sinnya ttaka ekyapa kimu nekiyingira mu district meka kubanga wekiri awo bwe bagenda okubisala bino nga byayita dda kati na bino ye basis eyo naye njagala okukulisaayo Sewanyina nani era nakantu koyogeddeko eni mu kuwandiika wano njagala n'okubasabira Katonda abasobozese tebabazza mu gundi eno ekirala basigale nga bavumu ebyo abantu bye basanga abagambye byonna byambo bagambye tebaddamu kwogera byabufuzi ate bana owefuzi bw'omugaana okwogera ebyobufuzi nga emmere ye abaakola tekiriyo kiriko ga nti goli imaamu naye tokulembera swala tekisoboka owulidde nolwekyo kasita bagaa nti oli imaamu eswala olina ogikulembera arguments advances ezo kyova olaba abantu badde ne issue ne court injunction gye bateeka ku Supreme Council ekiwulidde abantu balaba ebikyamu byonna babiraba naye oli bwagattamu ebirala eraga nti ono tayagala tusaale oba kiringa ennaku zino waliwo akatrendinga waliwo omuzungu ali eno yawandiisa ebbaluwa yagenze balooya be ne bawandiikira muzikiti ebbaluwa nti mmwe mwaziina nnyo otegedde egindi eyo kawuku eyo ebwerenga nti mmwe era bwe mutajja mujja kutulaba la hawla wala quwwata illa billahi abasiramu bonaga nti onaagamba ki tayagala twogere ne Katonda waffe lwaki ayogere ekyo kuba ye tamanyi makulu ga kwaziina katuba esaate zisembere kati bali kumpi kwaziina ekitegeeza batuwe notisi mwetegeke ali ewala asembere kati era nagambye nti neŋŋamba balooya bakirayanti bamwe mbawenga amagezi mumugambe nti ddayo oyogere nabana abantu kubanga nze bw'oyogera kwaziina ne bw'oba oyogera kukuli e Nigeria nga ndi wano obusungu bwe bafuna bali nange bwenfuna kyekimu ne ku Supreme nti bwe baggalawo ne babagaana osaba obusungu bwe bafuna eri nange olwokola ki bwofuna sowaga nti tekisoboka nolwekyo obuntu bulamu okuwuliziganya n'okwogeraganya kyekisinga bano oba bayise mu bbeero ntuufu oba bayise mu kwogeraganya oba ki ekikulu kyabadde baali baagala kuva muki mukomera bavuddeyo tubasabira endwadde oba obuzibu bafuniye Mungu abakole ki abajjeyo waliwo akagundi sime bakade katuufu kebata ku Segirinya agende kati buli luyindu manyi bwebankuba olwonga lwa piso ako yali yakakola dda nga yakawangula akalulu nali sikalabanga nakalabye leero nedooza nti kadde kalwefaaliga mugundi nekyo kati omuntu wotuusira ku ekyo kyenakugamba quotation eri mu katabo ka Francis Mbuga betrayal in the city when the madness of an entire nation disturbs a solitary mind
it is not enough to say that a man is mad. Nolekyo nsaba Katonda eggwanga lyaffe abantu abazza engulu, abantu bategeere, abantu buli lumirwako munno. Omuntu ayinza oba akunyiiziza nnyo mutunyiiza, bangi batunyiiza ne tulekamwako obuntu. Kati ebintu ebimu ebikolebwa tebiriimu gwa buntu, abantu bakola nga balowooza balina amaanyi, nabagamba ng'omuvubuka gwe naddala abavubuka bato benda bamwekaaliisa bw'oba mulowooza nti maanyi amaanyi nze mu Uganda ngalabyeko abantu balina amaanyi naye olwaleero bali luddawa n'ebyabwe ebimu tubinoonya tetukola ki tetubiraba. Abantu balina obuyinza mu bantu bonna olwali bagaa nti Lwakasiisi mu magezi awamu Museveni amagezi Lwakasiisi fa bataamulabako nze yayogerera mu nkuŋŋaana nnyingi nga mwendi nga byayogera ku Museveni naye kati timuwa amagezi gwe ekitegedde kati ebyo byebimu ku byekusifu by'obulamu. So bino byonna ne Nuupu kyenjagala bweba negotiation yabaddemu ekyagitadde egitiisa nayo njagala naye ekkakkanemu esooka egambe nti kino kati kizze tukole pulaani endala ekituyisaamu nga tetulabise ng'abaki, naye omuntu ayinza okukikozesa okwalianetinga abantu abamu okukola ki okuvaako. Isolation is a big tool mu ntalo to isolate you nosigala wekka. Raba abantu effort Western Europe ne America gyetaddewo to isolate Russia ebadde ki ebadde nene eba Russia ebakuba teyawera singa yayiikayika dda naye naye olwokuba kati yayina byayo ebimu kati bagenda okutuuka ate okudda eno bagenda okusanga nga gaasi waayo ate ali mu Western Europe bamugula kubanga naye ekimanyi nti newe munakola mutya finally nyina wengenda okuba nawe njo bafunira ku gaasi. Tetujja sukkawo wano olunaku olwaleero katugende tuli amasala tugenda mu masala emisomo nagitadde wali misomo ki na bachelors community psychology wagimaze nagimaze Makerere University long distance line natulanga mu kirasi nga banda n'ebibuzo n'embikola nali nsoma lwaggulo nga bwovaayo jeno okutuleka misana mbeera nammwe eno notulekane olweggulo neŋŋenda nentula nenkola. Congratulations, Mungu akutere mu baraka. Thank you very much. Yes, until next time inna musajja oba otugazisaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayi mwina eno nagijjiddeyo gwe Imam erwa ene kanzu nino omusiraamu yagindeetera Hajati kuva Saudi Hajati juzi wano yabadde agenze yewumura nandeetera ekanzu zino nanga nti Kasuku eddiini ejja kunyumira sooka oyambale ku kanzu ezo olabe abakuyiiya era neŋŋamba kati kenzije ewa Imam kanzijeyo ebikola osanga n'abandi awo nonjokye ennaanansi watermeloni chai migaati baba nimanya nti kiwedde mwera